abakulembeze ba DP batanze okumulugunya ku neeyisa y'omukulembeze waabwe Robert Mao ne bamusaba Alekulire mu bbanga lya wiiki 2 zokka okutereeza ekibiina. Bano bategeezezza ng'ono bw'asusse okwekulubisa n'ekibiina ki NRM ssaako okulema okutuuza enkiko z'ekibiina n'okulengeza abakulembeze banne kye bagamba nti kyongedde okutematema mu kibiina. Batuule basalewo bayita olukiiko naye nga mu byonna bye tusaba mwami Mao abeere muntu mulamu Alekulire. Kati abaleka abakulembeze mu kibiina bagamba nti embeera eno okugitaasa wasaana wabayo ekikolebwa era balowooza nti nkiko zantuddemu bwangu okutaasa embeera eyinza okuddirira. Okusinza ku Sawunya Nabazira ng'ono aliko omukulembeze w'ekibiina ki DP era yakulirako akakiiko k'ababaka ba Paalamenti aba DP mu Gy'ekinaana, Mao teyandiyinze kumusindiikiriza n'alekulira ekibiina mu mirembe kiyambe okukyusa obukulembeze bwakyo. Teyalirinze mu buntu bulamu okujjako omuntu wabanga yeeyagaliza okugira ku bubwe naye bwobanga tiweyagaliza bukulembeze abantu bakuyiyeeyo obasagudde bannaye tulonde bwetu ne batakikola bwe bati bakyakuwulira gwe kati okolawo osooka nogaa nti kiki ekibaddewo nze bukulembeze bwe butasobodde kutuukiriza ekyo kye nali njagala okufuna ennamba ennyingi mu Paalamenti oba kinnemye kangira nga mpumulamu omulala akwatemu. Ono agamba nti Mao alemeddwa okugatta ekibiina n'okuwa n'emikwano emijja olw'enneeyisa ye ekivuddeko n'omuwendo gw'ababaka ba Paalamenti okukendeera. Bw'oba nga tosobodde kukumaakuma abantu ne bakuvaako oteekeddwa okwekuba mu ttooki n'ogamba nti abantu bonna benabeeranga nabo mu Paalamenti nga Paalamenti ewedde lwaki banvaako? Olina okwebuuza ekyo. Basebo ne banyambo njagala mumanye nti bankwasa ekibiina kino kikulembera nga tulina ababaka 7. Ogenda mu kalulu ka 2021 twagenda n'ababaka 4 kuba ababaka 10 bava mu DP ne bagenda mu NUP. Abo tetuyinza kubabala. Omulala yafa ne tusigaza 4 ogenda mu kalulu. Naye owulira abantu be batwogerera ebigambo ebisongofu kati tulina 9. Ono wadde tawakanya kya DP kuganda gavumenti eya wakati kyokka agamba nti Mao okukuta ne NRM mu kyama kya bulabe nnyo era kyongedde okunafuya ekibiina. Sewonyana aliko amagezi g'awadde ku nsonga eno. Amagezi gensooka okubawa tebawala na baana be baazaala bakolagane nabo bulungi. Ekyokubiri beekube mu ttooki lwaki tetwakola bulungi bateekeddwa okubaawo bitagenda bulungi babitunuulire ate amangu n'embiro bagambe nti kyetaagisa kukyusaako ku bukulembeze abantu bakikkaanyeeko. Robert Mwanje, BBSKATI, Ageesigika. Kakati ensonga z'ebyobufuzi nga tuzitadde ku bbali ne tugenda mu by'obujjanjabi. Abasawo ku ddwaliro Naggulu balaze obweraliikirivu olw'ekirwadde kya pulesi ekwata abakyala nga bali mbuto ekyeyongedde nga kino kiviiriddeko abakyala bangi okufiira mu ssanya. Okusinziira kwakulira abazaalisa ku ddwaliro ly'e Naggulu, Dr. Sarah Muwanguzi, ku bakyala abafa ebitundu 16 ku buli 100 bafa olwa pulesi eno, kyokka era nga kivudde ku bakyala abafuna embuto ne batafaayo kugenda mu malwaliro keberebwa. Okusinziira ku kunoonyereza okukoleddwa abakugu, abakyala ebitundu 16 ku buli 100 abafiira mu ssanya kiva ku pulesi ebakwata nga bali mbuto, nga kino kisinga kuva ku bakyala obutagenda mu malwaliro nga bali mbuto n'abamu okutegeezebwa ku nsonga eno ne bateefiirayo. Mu mbeera eno eddwaliro ly'e Naggulu libakanye ne kaweefube okusomesa abakyala ku kirwadde kino n'engeri y'okukyewalamu. Dr. Sarah Muwanguzi akulira abazaalisa ku ddwaliro ly'e Naggulu agamba nti omukyala singa agenda mu ddwaliro nga buyise emikisa gy'okumutaasa okufa giba mitono ddala. Abakyala abalwawo okujja mu ddwaliro kizibu kiba kinene olw'ensonga nti abateyakeberwa kitegeera nti oba puresha ye eriwa, omusolo gwe guyimiridde gutya, embeera y'obulamu bwe yeetya. Ono era alambuludde ne ku bumu ku bubonero omukyala alina olubuto okwategeerera nti alina puresa omuli okuzimba ebigere n'okuluma omutwe, era nga singa olubuto alaba obubonero buno aba alina okuddukira mangu mu ddwaliro afune okuyambibwa. Kabonero akalala kwe kubeera nti olulwadde abakyala bagenda ne basanyuka nti omwami yandabiridde bulungi naye nga n'amaaso ge gakyakola gonna gazimbye olulwadde. Mu kaweefube w'okulanga bamalawo ekizibu kino, abasawo okuva mu ddwaliro lino basazeewo okugenda mu katale k'e Nakawa okusomesa abantu akabi akali ku kirwadde kino
saako n'okubakebera endwadde endala nga wano Dr. Muwanguzi agamba nti olw'okuba abakyala bangi tebafuna budde bugenda mu malwaliro y'ensonga lwaki basazeewo babasange gye bakolera. Ekiseera tukizudde nti tebafuna budde bajja okutandika okunywa eddagala nga obudde koze eki buyiseewo. Mmeeya w'eggombolola y'e Nakawa Paul Mugambe nga y'omu ku beetabe mu musomo guno asiimye abasawo okusalawo okuva mu ddwaliro eryo ne bajja mu bantu kyokka n'asaba abaami okufaayo eri bakyala baabwe mu kubakubiriza okugenda mu malwaliro nga bali mbuto. Olubuto teruba lwa mukyala yekka, luba lwa mukyala n'omwami. N'olwekyo nkubiriza abaami bataata b'abaana nti tubeerere wamu n'abakyala bano mu mbeera eno. Omuwendo gw'abakyala abafa nga bazaala kumpi buli lukya gweyongera ekyetakuza ennyo abantu emitwe yadde nga bangi bakiteeka ku bulugajjavu bw'abasawo kyokka oluusi kiva ku butafaayo okugenda mu malwaliro kumanya bwe bayimiridde. Ate akulira ekigo kya St. Kizito e Bwayise Monsignor John Baptist Sebayiga asabye abantu okufunanga obujjanjabi nga balumbiddwa endwadde ezeetaaga abasawo baleme kwetuulako na kububisibwa abeeyita bannaddiini ababagamba nti basaanye kugenda mu malwaliro okuggyako okuddukira mu masinzizo. Okwogera bino abadde mu ggombolola y'e Kawempe Bwayise 3 bwe libadde lijjanjaba abantu ku bwereere. Monsignor John Baptist Sebayiga asambaza ebigambo ebize byogerwa n'ategeeza nti okufuna obujjanjabi mu ddwaliro tekiriimu sitaani kubanga buli kikozesebwa mu kujjanjaba Katonda ye yakitonda. Ekigambo kya Katonda ekiri era kikola ne Katonda gyali ajjanjaba naye ate Katonda engeri gye yatutondamu yatutonda nga tweyambisa ebyo bye yatonda okusobola okulaba nti n'okukolebwa kwera tujjanjabi okusobola okubeera abalamu. Ono ayongeddeko nti olw'okuba ekitundu kino kirimu abantu bangi ate nga kyamugotteko nga n'endwadde nnyingi kyekibawaliriza okutegeka olusiisira lw'ebyobulamu luno okuyamba abantu. Kati eddwaliro lino lyateekebwawo okuyamba abantu naddala ab'ekitundu. Ekitundu nga bwe tukimanyi kirimu omugoteko mungi n'endwadde nazo nnyingi mu ngeri y'emu. Awo nno twalabyeyo olunaku luno olwaleero ng'okuddiza ekibiina okulaba nti n'abantu baffe bafuna obujjanjabi obweweerera. Ssentebe w'ekyalo Katoogo ekisangibwa mu Bwayise Zone 3 David Ruzindana ategeeza nti abantu bangi mu kitundu kino abatasobola kufuna bujjanjabi busookerwako nga n'endwadde ziva ku bukyafu okuli n'ebifuba omusujja n'endala bibakosa nnyo. Mu biseera bino nga enkuba bw'eri mu kutonnya tufuna omusujja mungi kubanga tufuna amazzi gano agalisitagana tegajja ne gatutuulamu. Amazzi gano nga bwe tuli nti tuli mu bbaafu ababwayise ey'okusatu. Akulira eddwaliro lino Roda Grace Najjuma agamba nti bakizuula nga abantu be bakoleramu bamufuna mpola nga bangi balwala ne batasobola kufuna bujjanjabi era kwe kuba basembereza okumpi. Kizuula nti abantu batuwangala nabo betukoleramu bamufuna mpola. Ebiseera ebisinga afuna obwadde n'alwala naye n'atafuna chansi ejja mu ddwaliro olw'ensonga y'ensimbi. So ffe ng'eddwaliro wamu ne parish ne tusalawo tuleete obujjanjabi mu Bwayise 3 kubanga y'emu ku parishes ze tuweererezaamu. Mami Nsamba. Ensonga za byabulamu bwe